Kale omukutu gutanti ko tusinzire okubanga tukuweereza. Tugenda kutandikirako wa David Lutalo lunaku olwaleero. Nze Sonko Muhammad munywanyiwo. Twongedde kujukiza nti kola airport pickups. Akoma mu Uganda tukooneko. David Lutalo yavayo n'abako settlement ze yakola gye buvuddeko. Tugenda batu bawanga updates ezenjawulo what is going on. Bw'otategedde by'otalabe ofune chance ebeera ate ng'obiraba straight away from here good anti management updates ne stories zaffe ziyinda nga muzimanyi bulungi nnyo. David Lutalo mwana lweruweero yavaayo n'abako statements ze yakola. Abantu abamu ne bavaayo ne bagamba nti azikoledde mu kaseera akakyamu. Lwaki azikoze budde buno? Nga naye yeebuuza lwaki bitrendinze budde buno. Twamulabe nga yavuddeyo ng'ayogera n'agamba nti lwaki maze kuba lugogo, lwaki maze kuba bivulu by'amaanyi ne mulyoka muvaayo. N'aba mutusigaza questioning egamba emabega ibadde nga tebikubwa okitegeera. But you never know. Ba enemies bo bayinza okugira mu time yona bayinza okubanga bakola kinga bajjira. So David Lutalo nti ebigambo bino byasaanuula abantu abali ku luddo luvuganya especially Katolo bamba bwe yayitanga obwana bwa Nuupu oba okitegeera. David Lutalo liboti David Lutalo omunene gubera gw'amannyo ku TikTok awo ne ku mikutu emigattamantu emitimbagano. David Lutalo n'avaayo n'abeeranga nnyonnyola ensonga eno. Kakati Maulan and Reign twalaba Maulan and Reign bavaayo ne babeera nga balanga Ekivvulu nnyo ekya Nnaalongo kya David Lutalo. Bavudde ne balwolereza omukulu ono David Lutalo ne bagamba bannange Lutalo mubeemu abantu abaffe bano tubanyigira ku liiso ndi batulidde ekintu tusobola okukigaanira ne bayita ekyokulabirako babadde ku TV emu terefayina emu ne bavaayo ne bagamba nti kati ng'abaana abavaayo nga mulumba Babi Tungo First Lady mchala President mchala Bobby Mama Solo Mama Kampala bwe yali alina gye yalala n'abaako settlement ye gye yakola ne muvayo ne mugira babulala naga ntobeka abantu abaffe ayinza okwogera ekintu gwe n'okifuna bulala n'ekitabeera ekyo nga bw'oba okisuubira oba okitegedde. So Maulan and Reign bavudde nga bawolereza omukulu David Lutalo oba okitegeera. Entalo ezisinga obungi ziba ku kitimba kuno nga zirimu ebyobufuzi ne music naye omukulu kimutwali anno obudde okuvaayo okwogera ku ntalo zino asooka n'abaleka ne mweyabya buli omu n'akuba sayidi ye era wabanga abayambye ennyo akola post ate nga teri direct okitegeera. His Excellency Kyagulanyi Robert Santamu okitegedde. So Maulan and Reign bavudde ne babeera nga ebyabadde ebigambo byabwe nga bawolereza David Lutalo ku nsonga ya statement yakoledde mu bitundu by'embalala eyo nti bannange nze ndi muyimbi siri munnabyabufuzi tujjewo enjawukana mu bantu nekitabula abantu omuliro gukyagenda mu maaso ku kitimba okwo ebyo nga tubitadde ku bbali nera nga tukyali mu music industry ya entertainment mu mbeera y'emu. Omukyala Evelyn Love oba Evelyn Love anti erya Lagu lyakwata nnyo naye waafidde nga li Evelyn Love oba Lagu batuga nti yali lya mwami ate watukire ova mu bulamu bw'ensi eno kirekanga byali tebitambula bulungi. So Evelyn Love ono yava mu bulamu bw'ensi recently wano mabega emboozi twaji bakolera era ina mutabani we abadde nga mujanjabu abadde babeera nga nabo yatutuusaako amawulire nti bannange maama asise omukka ogw'enkomere tugezaako omutwala mu ddwaliro ne tatuuse maama afudde kitegedde bulungi nnyo. Kakati Evelyn Love wafiidde abadde alina Ekivvulu era yakatundako ne tiketi nga 3 ez'Ekivvulu kye. Kati ate Ekivvulu kino Misa Kisemakula papa najja nakyongero kiyimiriramu abazibairi family n'abanaga nti kibeewo Ekivvulu kino kiyambe ku mwana wa Evelyn Love obulamu bwe busobola okukola ki okugenda mu maaso. Ekivvulu ne kiteekebwawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe tugendamu guno eno ogwa November. Naye njagala okutegeeza nti Ekivvulu kino tekyayimiriziddwa kyaggiddwayo. Si bwe omulundi ogusoose Ekivvulu kya Evelyn Love omugenzi okubanga kiyimirizibwa olwo nekyalina okuba ku muganzirwazza era ne bakiyimiriza oba okitegeera amanyi mukazi wattu kyamuyisa bubi nnyo ate era nga yali mulwadde naye kino kyayimiriziddwa naye nga nsonga kyayimiriza Ekivvulu kino ensonga ng'eri bweti bagenze okumaliza okulanga Ekivvulu ku Papa's Sport e Makindye ate mu mbeera y'emu bagenze okwekanga ne Aromatic nayo erina Ekivvulu ku lunaku lwe lumu. Jjukira Evelyn Love abadde muyimbi ate omuzannyi nga bamuli behind bazibaire family mwabadde abazannya era nga nabo mulimu n'abayimba. So bagadde okwasaganyiza ku mwana Evelyn Love nga bakwasiddwako n'abayimbi abalala nga Papa Misa Kisemakula n'abalala beeyamye okuba ku kibateekayo omwana asobola obbanga agenda mu maaso okuba nti omwana asoma agenda asoma bya mikono bwe twategeddeko papa bwe tunnyonnyodde. Kakati Ekivvulu bakiyimiriza nga ku deeti y'emu ne Aromatic balina Ekivvulu ekigenda obbeera ku kalenda e Makindye ate nga kinnya na mpindi okuva ku kalenda e Makindye okutuuka ku Papa's Sport okitegeera ate nga bonna bali mu byakuzannya
na kuyimba. Eno mu aromatic waliyo nga badana nabo batanzi, waliyo balubowa, waliyo baani abafanaganako ngabo. Kati so ate nga mu reality bagambye bana aba aromatic be basooka okulanga. Basasula sente kizibu kukyusa date. Okitegedde bulungi nnyo. So mu mutima omulungi abadde bategeka ekya Evelyn Love Ekivvulu ne bakizijjayo. Kigenda kulangirirwa date endala. Kisobola okuwa omwaganya aba aromatic okugenda mu maaso n'emizannyo gyabwe n'Ekivvulu kya kigenda okubeera ku kalenda emakindi bafuna abantu. Then after waitewo akabanga n'abantu banyina bagende babagire Ekivvulu kya Evelyn Love mu mbeera y'okuwagira ku mwana we. Obulamu ate bugende mu maaso kuba omwana alina okuddayo asome, maama yafa n'obulamu bulina okugenda mu maaso kkiriza obagaana. Kibo kyogenda bba mu bintu bingi ebyenjawulo. Evelyn Love yabadde ambassador w'abantu ab'obulwadde bw'ensigo. Nabo bagenda bawo bayiko banyonnyola abantu ebiri about obulwadde obwaki obw'ensigo. So embeera efaanaganako ng'eyo. So the updates lwagadde okubawa oba okubayitira mu kaseera kano okubanga tebabulira what is going on obeere ng'oli updated yonna gy'osinzira okubeera ng'okola ki ng'olina ekifo kina kimaze olangirirwa mugende muwagire ba aromatic kisooka kya byonna then n'ekirala ne bano nabo mujje mukole ki nabo mubawagire. Nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe buluva ku nsonga y'okunyira makeup w'omulembe okupangisa gomasi kutimba ku mugolo gw'okustayiringa nviiri ne oba oyagala okuyiga Betty asangibwa buloba ku luguudo oyita mu Luddensangi ojaba nkwatagana naye bulungi nnyo nyini ddala. Suplex Gym ku nsonga y'ebya gym byonna beera ng'obeekwata. Airport pickup tuzikolera ddala bulungi nnyo. Osobola okubookinga naffe nga wakyaliyo akaseera onsanga ku kisaawe Entebbe n'enfuga Safari paka ewaka ewuwo ku mulyango. Nkola ne Angel Myra Angel wano ku kamera. Mumumenyeko ku TikTok tuleeta wakompya ku TikTok ye eya Myra Angel acting n'ebirala bye mubadde mulaba nga byakatugenda banga tubyongeramu supu. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 64794 oba noti 78 29 52 155.